بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olwerera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeyekka atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu, nga tegaliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala era ye mujjuvu. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tulagira okubeera nga tumutya, n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam atulagira okubeera nga tutya Allah. Naffe kyetwekubiriza nakyo ng'abantu, kale buli omu kyabbeeyi okubeera nga weegezaako okubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogwayita twatunuulira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agasangibwa mu suratu Nazi'at aya 39 mpaka Allah yagamba nti fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya alma'wa. Twakomekereza n'amateeka agamba nti wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala twagala kwongerako katono ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba nti wanaha an-nafsa 'anil hawa, wanaha an-nafsa 'anil hawa.
أقول لكم بارك الله فيكم owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kakyanga ateekawo ensi n'ateekamu abantu ensi etambuliramu embeera bbiri ensi etambuliramu embeera mmeka embeera bbiri ensi etambuliramu alhuda obuluŋŋamu ate era etambuliramu addalal obubuze alhuda waddalal obuluŋŋamu n'obuki n'obubuze bwetyo bwejja okutambula ila qiyami saa paka Allah subhanahu wa ta'ala lwanayimirizaawo ensi qiyama nga mu nsi mulimu obuluŋŋamu ng'ate era mulimu n'obuki nga mulimu n'obubuze ekimu ku bibiri nga nabwo bwe buluŋŋamu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwagala yalobeere mwegendereza nnyo obuluŋŋamu obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abwagala saateera bukubiriza ebitonde amajinni n'abantu era n'abubalambikira era Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bw'abukola amusiima nabwo ate era n'amusasula nabwo empeera enzijuvu ebugwana oba ebujyamu saateera ekyokubiri nga nabwo bwe bubuze ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabwagala era Allah subhanahu wa ta'ala abunyiigira saateera abuvumirira era Allah subhanahu wa ta'ala abwekesa omuntu obutabubeera era obutabukwata tekikoma okwo Allah subhanahu wa ta'ala wakubonereza omuntu yenna akola obubuze ng'amusasula ekibonerezo ekibujyamu mu butono bwakyo n'obunene bwakyo kati Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo ebibiri mu nsi yabiteekamu era bwe bitambula era bwe bijja okutambula ila qiyami saa Allah subhanahu wa ta'ala byombiriri yabinnyonnyola bulungi omuntu yamunnyonnyola obuluŋŋamu n'amunnyonnyola n'obubuze ne bibeera byoyolefu nnyo era byanjulukufu okutuuka ku mbeera nti Allah yabifaanaganyako ng'amaaso abiri n'emimwa ebiri n'olulimi abantu bwe babimanyi era bwe babikkiririzaamu kubanga buli omu abirina illa qalila okuggyako abatono ennyo abo Allah be yatonda nga bazibe b'amaaso batono nnyo enamba eyo ntono nnyo n'abo Allah be yatonda nga teboogera naye ennimi bazirina n'emimwa bagikola batya bagirina era bagikozesa emirimu emirala okuggyako okulya okuggyako obutoogera embeera eyo enneeyolefu Allah gyabuuza nti alam naj'al lahu aynayn obwennyini bw'ensonga tebuli nti gwe Umar wayogera n'omwami andaba
n'omukyala mpuliriza oba ndaba, tekiri nti Allah yakuwa amaaso abiri okirinamu okubuusabuusa. Walisaanan, tekiri nti Allah yakuwa n'olulimi. Omuntu yenna ampuliriza oba ndaba, etteeka lino ddala si butuufu Allah okutubuuza nti temulina buli omu olulimi wa shafataini, ate buli omu alina emimwa emeka? Alina emimwa ebiri, ogwa waggulu n'ogwa wansi, the so called lips. Bwe yamala okutuwa ekyo kye tutalinaamu kubuusabuusa buli omu, yagamba nno ti bwe kityo nga bw'okiraba Quraish, Allah agamba nti wahadainaahu annajidain. Wahadainaahu annajidain, bwe kityo bwe kiri, tewaliwo kubuusabuusa. Bayanna lahu wa awdahna lahu, omuntu Allah yamunnyonnyola n'amulambululira amakubo abiri. Wama huma, amakubo abiri ago ge galuwa? Tariqu alhidaya wa tariqu dalala, ekkubo ery'obuluŋŋamu n'ekkubo ly'obuki? N'ekkubo ly'obubuze. Byeyolefu bulungi, birambike bulungi, binnyonnyofu bulungi. Wabula wakati mu kubeera ebinnyonnyofu bwe bityo, Allah subhanahu wa ta'ala taraka lil insani ikhtiyara. Allah yamulekera omuntu okweronderawo. Allah yamulekera omuntu libate eyokola kutya? Eyokulondawo ku bibiri okwata ki? Tolaba Allah bw'atugamba mu suratu al-Isra, yagamba nti qul aminu bihi aw la tu'minu. Buli omu choice yiye okukkiriza mu ebyo ebiri mu Qur'ani, ne Qur'ani ogikkiririzaamu, n'okugaana okukola kutya? N'okugaana okugikkiriza. Mukahafi yagamba nti waqulil haqqu min rabbikum, waqulil haqqu min rabbikum, abantu mubagamba amazima, tegaba gammwe, wabula mazima nga gava waani? Wa mulezi waabwe, wa mulezi wammwe Allah. Bwe mumala okugabagamba, faman shaa falyu'min, abayagadde sigaabuwaze, abayagadde akkirize era agagoberere. Olaba bwamulekerawo n'omukisa omulala n'aga nti waman shaa falyakfur, waman shaa falyakfur. Abayagadde bigaane, biwakanye era bireke. Mu suratul Baqara, owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la ikraha fi ddin, la ikraha fi ddin. Ani akaka abantu eddiini? Nedda, la ikraha fi ddin. Tewaliwo kukakibwa ku bikwatagana n'eddiini. Nedda, tewaliwo kukakibwa. قد تبين الرشد من الغي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد تبين الرشد من الغي. دلا bweyolese bulungi obulungamu, arrushud bweyolese bulungi obulungamu, min alghayyi, ku bubuze. Kitegeeza
nti omuntu ku kyonna ky'oba olonze kironde wiringiri nga tewali wakoze atya, tewali wakase, wabula ggwe ku bibiri londako ky'oyagala. Okuva ku binene ebisembayo nga nayo yenzikiriza okutuuka ku bitono ebisembayo. Ng'omusajja omu bwe yeewunya nagati nabbi wammwe yeewunyisa, allamakum nabiyakum hatta alkhurah, nabbi wammwe yagenda that extra mile n'atuuka okubayigiriza n'empisa z'okgenda okusala ebyayi. Allamakum nabiyakum hatta alkhurah, nabbi wammwe yatuuka okugenda wala ennyo n'atuuka okubayigiriza omuntu yeeyamba atya, amala atya ekyetaago. Byonna biri detailed bulungi, byonna binnyonnyole bulungi. Kaati we bw'aba yatunnyonnyola n'okusala ebyayi, olwo ki ekyasigalayo? Naye embeera eyo bwefaanagana, Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka omuntu n'amuwa ebisobola okumuluŋŋamya n'okumulambikira ebituufu n'ebyo ebiyitibwa obuluŋŋamu, n'amuwa ebintu by'asobola okukozesa bimuyambeko okulonda n'okwawula ebituufu bino era abikwata abigoberere. Min dhalik, mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa omuntu nga yenze, bye yawa omuntu nga yeggwe omwami oba omukyala yenna, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lana al-uqul, ja'ala lana al-uqul. Allah subhanahu wa ta'ala naga nti njagala obeera atentiivu nnyo, ate njagala obeera agoberera. Allah yatuteerawo obwongo. Wa min hikmatihi, Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo byamanyi n'ensonga ze, la yuakhidhu, tavunaana muntu ng'obwongo bwe tebuli ku mbeera ntuufu. Omuntu bw'otaba soba n'obeerako embeera yonna, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ga nti oyo mukole mutya, oyo mugira mumuleka. Ky'oba olaba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rufi'a alqalamu an thalath, abantu bangeri 3 ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabavunaana bye bakola. Mu hadithi eyo mwajjiramu abantu bangeri 2 abalina ekizibu ku bwongo nga tebuli mu layini, Allah n'abajjamu n'abasevinga n'abasipeyalinga okubeera nti bavunaanibwa ku bye bakola. Yagamba nti ani sabi, omwana omuto hatta yablugha, yagamba nti omuto mumuleke mpaka lwalikula n'abeera ne sound mind, n'abeera n'amagezi agakola gatya, agategeera, olwo lwagenda okutandika okuvunaanibwa byakola. Awalala mu suratu Nisa, Allah yalaga nti baba tebategeera bulungi, yaga nti wala tu'tu sufahaa amwalakum, abaana abo abato bamulekwa abafiiriddwako abazadde baabwe temubawa maali yaabwe nga bakyali bato. Naye yaga nti fa in anastum minhum rushuda, bwe mulabanga kati ategeera, yaga nti bwe mulabanga ategeera kakati mubawe eki emaali yaabwe, wabtalu liyataama hatta idha balagu nikah fa in anastum minhum rushuda fadfa'u ilayhim amwalahum. Olaba abayise basufaha ntegeera yaabwe eki, naga okutuuka okubawa ebyabwe
musooke kubagezesa nga batuuse ne mu kiseera ekisobola okufumbirwa oba ekisobola okuwasa. Bwe mubagezesa ne mulaba nga kati alabika ategeera, ng'omukwatira maali ye ng'okola otya ng'ogimuwa. Ekibajjeemu awo bato emyaka gyabwe obwongo bwabwe bubeera tebuli nnyo kubukola butya obwawula wakati w'ebituufu n'ebitali bituufu, ebimugasa n'ebitakola bitya n'ebimugasa, ekirimu omugaso gy'ali n'ekitalimu mugaso gy'akola atya. Allah nagati musooke mumuleke. Owokubiri mu hadithi eyo gwe yateekamu yaga nti wa anil majnuuni, omuntu yenna ayinza okuba nga akuze naye nga majnuuni, nga mulalu, a mad person, obwongo obwa tebukola butya, kabeere ng'avaako bwaddako mu kiseera ky'aba nga avuddeko. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti mumuleke hatta yafi'a, mpaka lwana awona, awonye kati ategera bulungi, olwo lwatandika okuvunaanibwa Allah ku buluŋŋamu n'obubuze ku kyonna ky'aba akoze mu byombiriri. Ebyo Allah abituwa obwongo busobole okutwawulira kiri waggulu, bwawule wakati w'obubuze ate bwawule wakati w'obuki w'obuluŋŋamu. Osobole okulonda wongo okozesa obwongo Allah bwe yakuwa, osobole okulonda obuluŋŋamu ku bubuze obukola oba obugaane. Yensonga lwaki mu bintu Allah byatuwa bye tugenda okwejjusanga tumaze okukola ebitali bituufu n'atuteeka mu muliro, ffe nnyini tugenda ku acknowledginga mu maaso ga Allah tugambe nti obuzibu bwali ku ntegeera yaffe. Mu suratul mulk Allah yagamba nti waqaalu law kunna nasma'u aw na'qilu, law kunna nasma'u aw na'qil. Wano njagaddewo nsonga ya aqil, yakola kutya kukozesa bwongo n'otegeera n'oyawula ekituufu ku kitali kiki, n'olonda ku bibiri. Obwongo obusobola okulonda ekituufu ne bulekawo ekikyamu. Bw'otabukozesa ku mbeera eyo, gwe n'olondawo bitali bituufu ebirimu okuzikirira kunoga nti nze kankole bino, ogenda kwejjusa bwongo obwo oga nti law kunna naqilu law kunna nasma'u aw naqil. Taabu talina weevudde walala. Senga nalimu abo abeegasa ne bye nali nga mpulira nkwatuula ne boogera ne basa, naye ng'ebintu bitegeerekeka, naye n'ateegasa n'ebyo byakola atya byawulira. Kyenjagaddemu aw naqil, senga tutegeera. Kyobulaba nti Allah kivunaana nnyo n'atubuuza nti afala taqilun, afala taqilun. Ekizibu kiri ku ntegeeraayo, ekizibu kiri ku ntegeeraayo. Totegeera bulungi, kusinga obadde otegeera wandibadde kino kiri kiriya, osobola okumanya nti kino kikyamu, kino kiki, kino si kituufu. Naye obwongo bw'obukulemesezza. Fala taqilun, bw'olaba byokola otegeera. Wakati mu kufukaamirira akaliraka k'omwana gwe wazaala, akalira k'omwana gwe wazaala k'omanyi obulungi gwe Naalongo nti kino ki embryo kyekyali kigatta omwana ku gwe, omusawo yakwata makasi n'akikola ati n'akisala, ne akatundu akasigala ku mwana ku kundi ly'omwana mu nnaku 7 guwagenda okateekako evvu n'omunnyo ne twala tugende, ne kamala ne kakutukako.
n'okakwata n'ofuna w'okatadde mu kibbo ebibbo babirukisa njulu n'onoga obubombo n'oleeta olubugo lwebakomaga mu mutuba nga kikuta kya muti n'onoonyaayo amasonko ekkovu mwe lyava nekisigalaawo n'okwata n'oleeta n'oteeka mu kibbo n'ozinga ne muzina amazina ne musiba n'okera ku makyawuga nti kino obugagga buli wano mu kalira kano lwaki buli mu byenda byonna ebikuli mu lubuto afala taaqiluun gano gaali magezi obwongo wabukozesa okutegeera mu kusinza Allah mwani gwalina okukkiririzaamu ne gwotalina kukola kutya rajulun ghani omusajja nga mugagga ng'alabikana bulungi n'atambula n'obugagga bwe n'ekidduka kye n'ayolekera omusajja nga munaku ne bw'omutundira bwoti munaku ate n'ayolekera eyo n'asimba emotoka mu lujja gw'asimbye mu lujja talina wadde akagaali naye nakakasa nti omugagga anonya obugagga ew'omunkuseere afala taaqiluun kuno kwali kozesa magezi n'otegeera hatha janibu alaqida eyo saidi yanzikiriza ddala gaba magezi agategeera okubeera nti gwe omubiri gwo gwonna guli bweru watamshi fi nnaasi noyita mu bantu ng'abantu bonna naawe okakasa amatu gakulaga nti abantu batendereza bakungiriza nti oyise bwereere naawe n'otuuka okusonyiwala enkya n'odda mu kikolwa kyekimu mu nnyambala y'emu gano kuba kukozesa magezi لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله ناتوي چوكو بيا ماغezi gateka wali ku mabbali Allah magezi naga webi naga yambako فأنزل الوحي الله نسوه بكى تتلى عليكم ndabuba somerwa buli mulembe Allah nagena agusiza obubaka ala rusulihi kuba bakabe wa baina aidina mumaso gaffe alkitabu wassunna tuyina Qur'an netubera naki nentaputa y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ما هذا الشيء من الهدى والضلال تشيتشو مبرunga munobubuze ekitayogerwako kyotawulirangako nga kisomesebwa nga kikenenulwa okusinzira mu bigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walima abaita lwaki wakigaana على دعايتك بالإسلام نوكويتا نوكو كيرزان توري مسلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ekitabo kikyo tekirimu kubuusabuusa tikyava wa Allah subhanahu wa ta'ala ekitabo kikyo temulimu kubuusabuusa nti buli ekikirimu mazima ddala naye omugaso gwakyo hudan lilmuttaqin kikuyambe kikulambululire
kikuteekululire obutuufu n'obubuze. Ma farratna fi lkitaabi min shay. Owekiba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ate mu suratu lkahfi, نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى تودع الوحي ناتوا من الكتاب والسنة ngabisa kumagezi ag'abantu abategeera obulungi era mastata'ana era tetwasobola kwawula wakati w'amazima na bubuze na ku kiki kye tulina okulondako n'okutambulirako. فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم يلياتجيزاتي رسول الله بيقامة تركت فيكم ngande semumwe ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. mbale semu ekyo nga senga munaaba mukyekutteko obubuze bujja kubabeera wala temujja kubula. Temujja kubula mubikwatagana n'okusinza. Lan tadillu ba'di, Muhammadi ne bw'aba tali mu nsi. Temujja kubula mubikwatagana n'ebyenfuna. Wowe ojja ssente nawe wozisaasaanyiza, tojja kubula nga Muhammadi tali mu nsi. Temujja kubula nga mubyekutteko mubikwatagana n'empangaala yammwe ey'obuntu. Temusobola kubula. Lan tadillu alhuda waddalaala lan tadillu ba'di. Temujja kubula mubikwatagana n'ebyenfuga okulembera n'okulemberwa. Naga nti kitaabu Allahi wa sunnati. كتاب الله اجتبت يا الله سبحانه وتعالى وسنته نيكولا يانك محمد نجي سيونغا اكون غاني زدوا ريبورتينغ دوا لما نضل ekibuuzo lwaki tubula mulowooza, lwaki obula kijja kufenna okyebuuzenga gwe Umaru gati lwaki mbula maa wujudi lkitaabi wa sunna. lwaki obula Abdurrahman? lwaki oli mubuze mubikwatagana n'engeri gy'osaasaanyamu ssente zo? lwaki oli mubuze? lwaki okyawa bamalaaya ssente? lwaki okyapokera bamalaaya ssente? ahakadha yaamuruka alkitab, Qur'ani twakkiririzaamu bwetyo bwekulagira nti awe wagenda ssente z'omuntu? ahakadha yahadika assunna, enkola y'omubaka wo gwokkiriza bwatyo bwakuluŋŋamya nti ekyo mwofune empeera obwo bwe buluŋŋamu. ya ukhta, mwannyinaze, nga Qur'ani weeri ne sunna z'omubaka weeziri, lwaki emaali gy'olya awo ye soosi ya inkaamu yo? wewava omuzigo gw'opangisa, wewava make-up gw'oyambala, wewava engoye z'oyambala, hatta ne airtime gw'okozesa avaawo. yensonga lwaki obuzibu omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tusinkanye Allah nga tuli ku mbeera ya bubuze nga n'ekyo kyaliwo. waqala rasulu ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura.
omubaka ensonga gyagenda okuwa Allah ng'abantu b'omulembe gwe abantu ba umma ye nga bazze mu maaso ga Allah nga bawangalira ku bubuze ensonga gyagenda okugamba Allah agenda kugamba nti ya Rabbi omulezi wange abantu bange bafaanagana bwe bato lwa nsonga nti inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura qur'ani basalawo ne bagiwummuza ne batambula byabwe sualun qabla alqiyama ekibuuzo nga tonnatuuka ku qiyama mubaka kuwaako obujulizi obwo alasta minhum toli muabo abasenguka Qur'an la nantadhiri alqiyama nga tetunnalinda qiyama gituukako okakasa toli muabo Qur'ani abagisenguka okakasa obulamu bwo butambulira ku Qur'an hal tahtadi bilwahyain bino ebibuuzo byebuuzibwa muntu lima lwaki tuli ku bubuze lwaki ku bibiri twalondawo obubuze tolowooza nti eno y'ensonga nga tonnatuuka ku qiyama thalithan arrusul ababaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma eri abantu yabatuma lwa nsonga emu kubayana na kuwaddaha na kwawula na kulambikira ffe nti buno bubuze gano maki gano mazima na kutukubiriza nti mukwate wano buno bulunga mbwemba mukwata na kutwekesa nti bannange buno bubuze mubuleke owaffe teyajja ya Yahya ow'omulembe guno teyajja oba bwe yajja tetwamumanya kuba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti rusulan mubashirina wa munzirin ababaka bwe mulaba mbatuma mu bantu nga bakola emirimu ebiri mubashirina balambikire bulungi abantu obulungamu babawe n'amawulire amatuufu nti anaabwekwatako n'abunywererako n'abugoberera ajja kutuuka mu maaso ga Allah ng'amusiimye era ajja muwa empeera ennene tebakola ogwo bokka wa munzirina n'okubeekesa ate beekesa ti abange buno bubuze tebugwana kwekwatako anaabwekwatako n'abutambulirako ajja tuuka mu maaso ga Allah nga Allah munyiivu gyali era ajja mubonereza omanyi kyemaliriza nakyo Allah yagamba nti li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah yagala kubeera nti omuntu oluvannyuma lw'okubeera ng'atumye ababaka omuntu aleme kubeerayo na excuse mu maaso ga Allah ng'ate omubaka w'omulembe gwe yajja baganda bange Muhammad teyajja ayina kyataatulambikira okakasa bwe yabirambika bw'oli Allah yabuuza etteeka alaga nti am lam ya'rifu rasulahum oba tebaamanya mubaka waabwe fahum lahu munkirun nga bamutamwa am lam ya'rifu rasulahum nabbi waabwe tebaamumanya kyebava baamutamwa oba ebigambo by'omubaka wammwe temwabimanya
era temubimanyi yensonga lwaki tufaanagana nga omuntu bwe tufaanagana. alhuda waddalal, Allah nga atuwadde obwongo obulamu, Allah nga atusindikidde obubaka, Allah n'abuweererezaako ababutaputa ne babutunyonnyola nga nabo be babaka be owaffe ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. bwe yavaawo yalekawo annuzur, yalekawo abeekesa min alulama والدعاة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما نختار الضلال على الهدى؟ lwaki tulondawo obubuze? lwaki tulondawo bitali bituufu? ebituufu ne tubirekawo nga tutegeera nga era tulaba. bano boolaba abatuula mu maaso gammwe ne boogera wala nubaali, Allah bagenda okutubuuza ti alam yatikum nadhir. mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byateekawo okusapootinga omuntu okutegeera obubuze n'obukyamu n'okulondawo ekituufu ky'abaakola ategeere aleke ekitali kituufu. Allah yatuwa n'obuwangazi. Allah akuleka n'ova mu buvubuka n'akutuusa mu busajja obukulu oba omukyalo omukulu, entegeera y'omuntu weekakatira gati kati oyo woomulabira kwegyo emyaka abeera ajjudde mu ntegeera muntu mukulu, n'abantu bonna bakikkiriza bwe batyo. yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukozesa emyaka egyo egy'obukulu hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. emyaka ana nsonga mu busiraamu, emyaka ana nsonga nkulu. entegeera erina okukyukamu awo, omuzannyo ne gukendeera n'okusaaga ne kuvaawo. qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. wandibadde n'entegeera etegeera gy'olina okwebaza ebyo Allah byakugabiridde mu kiseera ekyo. wa an amala salihan tardah. abantu abakulu Allah abayagala ti omuntu ali mu myaka ana yandibadde nga ayina amaanyi ag'enjawulo g'ateeka mu amalu saliha, mu bulongoofu. wa aslih li fi dhurriyati. omuntu oyo yandibadde nga afuba ezzadde Allah limuwadde, yandibadde afuba kulaba ezzadde lye libeera litya eddongoofu. inni tubtu ilaik. omuntu w'emyaka egyo mwami oba mukyala yandibadde afuba kwenenyeza Allah we. wa ana min almuslimin. yandibadde afuba kulongoosa busiraamu bwe. gwe lwaki oli mu myaka ana
42 45 oli okulokinze 50 oli mu 55 lwaki okyeyisanga muwala omuntu naava eri nakugamba nti seeka taata wange akugamba ali mu myaka 2 plus bwayogerako ali mu myaka 45 taata yagaana okukula maama yagaana okukula naye ate egyo Allah bwati bwagyogerako naye osanga abantu nga bakwewuunyisa ng'ate obukulu bwe bafuula ensonga okwonoona bagamba abato mubo itaata maama lwaki okola bwotyo agati walabye eki nze nvaako ndi muntu mukulu naawe bw'olikula olibikola ku ndaba entuufu endaba eya Allah ey'okubeera nti omuntu bw'akula aba ayina engeri y'entegeera ey'enjawulo esukkulumako n'eyaffe ey'abantu gye tuga nti bw'okula olw'ofunye obwetwaze obukola obujeemu ku ndaba ebbiri tutwala eruwa ya akhi lkarimu okozesezza bubi emyaka gyo 40 naye ekyo kigenda kuleetera obuzibu Allah n'atuleka ne tuwangaala n'abalala n'atukaddiya thumma litakunu shuyukha n'ofuuka omukadde mu Zumar Allah n'atuvunaana awo nawo n'avunaanawo hakati awalam nu'ammirkum wali waggulu ku myaka 40 Imamu Malik غنم الجامع لأحكام القرآن يا القرطبي وآية ينيني يقام إمام مالك ومسجو مكرو يقام أنت أدركت ناسا من أهل المدينة نسانا بانتم بمدينة مباولي مباوي كانوا يشتغلون بالدنيا بامني كانغانيسي nga tebannaweza 40 era nga beetaba n'abantu naye fa idha balagu 40 bwe bawezanga emyaka 40 nga mwana wattu inqatau ani dunia nga bakutuka ku duniya ne bateeka essira kukolerera qiyama n'endabika yaabwe mu bantu nekendeera bamyaka 5 mufaanagana mutya olwaleero Haji Siraji oba olyawo ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala aleese ekirala n'aleeta emyaka 6 n'aleeta obukadde neera tusigala n'omukadde tannalonda buluŋŋamu era akyalonda bubuze kwakyatambulira asinkana Allah mubuuze eti naye Siraji saakuwangaaza obuwangaazi omuntu mwe yeebuuliririra kikyotannakola bamyaka 6 myaka 7 n'ebyo bye mukola ebyesittaza kyekinoonyezebwa abakadde
إن الله أعذر أهل الستين. Allah excuse ya jijjawo ku buli muntu yenna aclocking 60 years of age. Allah ajja kuyisa mu mpeereza enjawulo. Abadde n'enviiri nga zonna nzirugavu ne zitandika okukyuka ashib. Wajaakum nadhir, n'ofuna n'ebikuga nti owange okuusa luwedde ku mpagala, luwedde munnange, enviiri zabadde zigenda zikyuka. N'okeera ku makya ng'omutwe gwonna n'ekirevu kyonna kyeru naye ng'okyakola ebyesittaza. Maatha turidun? Osanga abakazi abakulu bakyalwana n'obukadde beezigula. Ensonyi ne zibaggwamu. Otandika okulya ebigambo ebyewuunyisa. Musajja mukulu byakola tebisaana bubuuze bwennyini naye awoza enkulu tanywa. Abshir, byonna ebyo envi okukyuka kw'emibiri gyaffe okuza emyaka 6 n'okugenda waggulu byonna Allah yabituwa bituyamba okulondako, okumanya n'okutegeera obulungamu n'okutegeera obubuze n'okulonda ku bibiri ekigwana okulondebwa. faaba n'ebyo byonna nga webiri faaba aktharu nnasi illa kufura. faaba aktharu nnasi illa kufura. Wakati mu ebyo byonna amagezi Allah ge yatuwa, ebitabu bye yatussiza Qur'ani, sunna z'omubaka ze yatussiza, ababaka be yatutumira, myaka 40, myaka 60 bitwala tugende babuulize hatta takuma kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala nagenda nga atuttamu fulanu wa illan, nagenda nga atujja mu bannaffe, nagenda nga atujja mu bannaffe, natwala maama wo, natwala kitaawo, natwala abaana, natwala abooluganda. La'allaka ta'tabiru wa tatta'ibu, oba olyawo weebuulirire. Naye osanga Allah gwe yattako omukyala, gwe yattako omwami, gwe yattako abaana ng'era naye tannazuukuka. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أبينا إلا أن نختار الضلالة على الهداية. والله تواغانا بانتو أبو منامي كنو تواغانيا نيو okujjako okulonda w'obubuze wakati mu ebyo byonna tukyalonda kati nedda. Nja kulonda butakkiriza Allah kukukkiriza Allah. Nja kulonda maali ya haramu ku ya halali. Nja kulonda maali eyange nja giteeka mu haramu mu kifo ky'ogiteeka mu halali. Nze nja kwambala nyambala ya haramu, sijja kwambala nyambala ya halali. Nze nja kulya haramu, sijja kulya halali. La hawla wala quwwata illa billah.
nze obwagazi nja kubumala mu haramu. Nawe banayogera okusuula enjuba, obwagazi obwange nja kubumala mu haramu. Sirimala bwagazi bwange mu halaali. Nze saagala stress. أبين إلا الضلال. ومن هنا أول نين وقت مكوغانا لابد chitukakatako kunonye ensonga lwaki tuganye kye kituleetera okugana. Wajadina au wajad, wonogenda okwetegereza ojja kukanya nange nti mwebyo ebituviiriddeko gaba nti nedda nze ŋŋaanye. Nsonga si nnyingi, ziyinza okuba ntonotono, naye muzo mwe muli ensonga eya alhawa. Yakwagala kwa mitima gyaffe. Teriyo nsonga lwaki wakati ng'ebyo bifaanagana bwe bitu, teri nsonga lwaki olondawo bubuze era kwotambulira ensonga y'okulondawo obubuze bwo n'okubulemerako nsonga eri eki nkola binnyumira. Abantu b'omulembe guno nze nkola binnyumira, yensonga lwaki dalla alkathir, yensonga lwaki bangi tubuze. Toŋŋambako ngani fa ku mudaala gwo, nze ni mwana wa kitaawo oba wa nnyoko, ndeka. This is my life. Buno bulamu bwange nkola bikola bitya, kola binnyumira. Genda naawe gwe ebyo bikole mu maka go. Namutabusi olwo tulowooze nti olwoleesa ekipya. La, iqra qawla Allahi taala fi surati al-Qasas aya ya 50. Allah akumanya era yakulaba dda. Yagamba wekitiibwa Allah mu surati al-Qasas aya ya 50 yagamba nti fa in lam yastajibu lak, فإن لم يستجيبوا لك، بلما محمد بيوبا غامبا تبيبا غسيزا تبانو كودي تبا كوزي بيوبا غامبا فاعلم مانيا أنما يتبعون أهواءهم. مانيا تبانو باكوبيريرا كواغالا كواميتيما جابوي. Newe bakola ekyo ne babeera ku bulungamu. Allah agati waman adallu, ani asinga obubuze mimman ittabaa hawaahu, okusinga omuntu akola byakola atambuza obulamu bwe nga butambuliza ku ye nga bwalaba. Waman adallu, ani asinga obubuze mimman ittabaa hawaahu, okusinga abo abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe bighayri hudan min Allah, baagaana okugoberera obulungamu okuva eri Allah. taraku lquran, taraku sunna wakhtaaru ittibaa ahwaihim. Man adallu min haula, ani asinga obubuze okusinga abo. Akhi lkarim, eyo yensonga lwaki oli ku bubuze. Olunaku lwolikyusa nova kukola nga bwoyagala ogenda kulungama. Lwaki oyambala bwotyo bwenjagala? Lwaki embaga yefaanaganye bwetyo? This is my day,
la hawla wala quwwata illa billah. Lwaki osuubula bwotyo, lwaki ogula bwotyo? Mukulu, this is my business, mind yours. Ya Shuaibu, asalawatuka ta'amuruka. Shuaibu, oyagala kutugamba nti oyagala kutulesaawo bakitabu bye babadde basinza tukole gwe byoyagala. Bamuga nti au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Oyagala kutugaana kukola mu maali zaffe bye twagala. Okuva ddi? Musemu mu maali zaffe tukole gwe byoyagala. Naye musajja wattu abagamba ki? Abagamba nti awful kayla wal mizana wala tabkhasu nnasa ashya'ahum. Mulekerawo okuwagula amatooke, mulekerawo okuba ebbomba, kasooli, buwunga, sukaali. Anga toleeta lugezigezi mu bizinesi zaffe. Kyava baga nti nange ndi muntu nga mmwe. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. Kakati mutegere bulungi bannange, sirinza abagaana okukendeeza ebipimo n'emizaani ti ate nze ŋŋende mu kaduuka akange ate nze bye mba nkola mbafuneko ng'ate mmwe mufaafaaganirwa. Bino bye mbagamba byakulongoosa. إنكم لتعطون الرجال شهوة من دون النساء. مسلسل وقوع قرب سجة ملك وابا كزي. قالت لوط موسوس أخرجوهم من قريتكم. قالت واتو سي ونموانا نقسم مجمع شارو أفرمم. قالت إنهم أناس يتطهرون. Befu resebo babali pure. Ababora babagana ate bayineso binnene nebeera gasebo nti sebo buba naddiini. Innahum unasun yatatahharun. Mugende kubala kale mu abaana bange agati malana fi banatika min haqqin. Ani akugati twagala bakazi. Tetulina bwetaavu ku bakazi, tetulina bwetaavu ku basajja. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Tetwagala okimanyi. Tetwagala basajja bannaffe. Tetwagala okimanyi, tetwagala bakazi bannaffe. Tuleeta lugezigezi wano. Waman adal. Buno nga bubuse. Naye inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Muli balyaza amange. Ate Allah talungamya abantu baki. يقول الشيخ ناصر يليات فونول التكيريو متيسير كريم الرحمن يقامت فعلم من يا محمد أن تركهم اتباعك جابان توكلك يوكو غبريرا okulonda amazima ne basalawo balonda obukyamu laisu dhahibina ila haqqin tebagala bituufu tebagala mazima yaarifunahu tebali nti balina ekituufu kyebekutteko kyebagoberera wala ila huda tebalina bulungamu bwe bwekutteko nti aa bali bwe batyo olw'obulungamu bwe baafuna mu ngeri bweti wa innama dhalik naye enkola yaabwe eyo gy'olaba si kirala mujarradu ittiba'in li ahwaihim kugoberera bugoberezi kwagala kwa mitima gyabwe fahadha min adalli nnas abantu abafaanagana bwe batyo
be basinga okubeera ababuze. Hadha min adalli nnas, omuntu ow'ekika ekyo be bantu abasinga okubeera ku bubuze. Haithu urida alaihi lhuda, olw'ensonga newe babalambikira obuluŋŋamu, wasirata almustaqim, nekkuba ettuufu, almawsulu ila Allah, erituusa omuntu eri Allah we, wa ila daari karamatihi, era eriyingiza omuntu ejjana ya Allah. Falam yaltafitu ilayhi walam yuqbilu alayhi, takyuka kutunulayo, twala eri gasiyawo. Nawe balambikirwa ebituufu ebifaanagana bitya, twala eri gasiyawo, takyuka kutunulayo. Munnange va ku mwabalaaya mwezija renti, mwezija renti, ne baganda bange mwe basomere mwe mbaweererera, n'okwambala mwe nyambala, nze nno gwolaba nina n'abazadde ate nze mbalabirira. Mu bwamalaayo obwo gwe bwolowooza bwovumirira, kati ŋŋenda akompola. Lam yaltafitu ilayhi walam yuqbil alayhi waahu hawaahu ila suluki tariq, okwagala kw'omutima gwo wakujjuzaamu kukwata kkubo almusilatu ila alhalak, ng'enkomerero y'ekkubo eryo ly'okutte ekutuusa mu kuzikirira. Muganda wange, Allah akuwadde akazigo okapangisa, akuwadde n'obuntu olinamu akatanda, olinamu n'olinamu, akuwadde ne kaboda boda okafunako omutwalo, n'ofuna ekyokulya n'okwejjanjaba ne wejjanjaba. Osobola okuwasa omukyala fil halal, n'obeera naye n'omala obwagazi mu halal, sente zo n'ozisaasanya mu halal. Sinnaba naye ate buli kiro okusanga otutta muzigo gwo malaaya. Naye bwe bakubuuza obweza sinnatuuka, watuuka kwenda, totuukanga kuwasa. Watuuka kwenda, totuukanga kuwasa. Ekkubo n'alironda, era babikuyita kulonda kkubo. Waahu hawaahu ila suluki tariq aw turuq almusilatu ila alhalaki washaqa. Allah akuwadde obusente, n'akalimu akakuwadde, owasizza omukyalo omwo omulina, walilahi alhamdu, n'akayumba Allah akakuwadde, obusobozi obupangisaayo, okyayagala omukyalo omulala, obusobozi obupangisaayo akaziga akalala obulina. Naye ogenda mu loogi omulundi gumu n'oteekayo emitwalo 2, ne malaaya gw'otutteyo n'omuwa 10, nebye munywaddeyo ne munywayo ne mulyayo ate eby'emitwalo emirala 10. Omuntu z'apangisaamu omuzigo omwezi gw'ozikozesa mu lwenda lumu.
ماذا نقول لله؟ ماذا نقول لله؟ الله زناوة تجنا مقامبتي olunaku lwalisibwa ku mimwa gyaffe eziwoza ekipalapalanya watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun emibiri gino kigenda kutuwaako bujulizi ki? ng'akamwa koogera akapalapalanya nga Allah akasibye. fattaba'ahu nolonda okugoberera okwagala kw'omutima gwo okukulondeddewo okutwala mu kkubo ery'okuzikirira wataraka alhuda neosalawo Umaru n'asalawo okulonda obubuze. fahal ahadun adallu mimman hadha wasfuhu waliwo asinga obubuze okusinga alina ebitende bifanako bwe bityo. walakin dhulmuhu wa udwanuhu okujjako obulyaza amaanya bwo wa udwanuhu n'okusukka obusussa amateeka ga Allah obulungi Allah bwe yakuwa buli musajja akwegomba naye walemererwa mu basajja abakwegomba abakutenda obulungi okufuna ng'omusajja akuwase fil halal wabula obulungi bwo wasalawo obukozese buli akwegomba akuwendeko. era buli omu n'atuuka okutenda abakazi abalungi abo tebafumba, abakazi abalungi abo tebafumba kubanga ne bwabeera mu bufumbo era abeera mu kunyanya kagere. nze abanjagala bangi bwenfuluma awo siweza na wiiki nga sinafuna ntwala. ate omuntu yandibadde atebenkera na mukazi mulungi kuba alina ebisaanyizo byonna ebitebenkeza omwami we ate bali kyenyume kyakyo bali ku bunkenke. unduru ila haula mpaka kuyegatta omukyalo omulungi yoyo nga idha nadharta ilaihi bw'oba omutunuddeko sarratik ofuna essanyu naye ate ababalina abalungi mbwa yamuna maaso bakazi abalungi mbwa yaki mbwa yanna maaso bwetakola etya abakyala abalungi ne bafuuka posters duniya hajisirage mukazi omulungi yafuuka posta emitwalo 10 kyekyekyebeeyi. bakazi abalungi bafuuka bakunamira bantu. walakin dhulmuhu oba bulyaza amaanya okukozesa ebirungi Allah byakuwadde mu ngeri ate kuzikiriza. wa udwanuhu kusukka amateeka ga Allah. abakyala obulungi bwabwe batuuse kutandi makugunyu ge gayita ebweru. oyo mulungi kalaala tolaba amakugunyu bwagayisa ebweru yayitiridde mubalagafu. udwanuhu kusukka amateeka ga Allah. wa adamu mahabbatihi lilhaqi butaagalwabwe tayagala mazima tayagala. era kyobulabanga butikati bakazi banne bamutenda era katonda gwali atalina mannyo gaabwe ennyama. nze nabeera nga nze bwe yaweeyo figa ensi eyo senga empulira
n'obasasira masakini. Nze ka Allah nze bwe yawa ezo enviiri sengenda ensi entegeera. وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلالة ولا يهديه الله. okugoberera okwagala kwo kwekukulemeza ku bubuze era Allah tajja kulungamya. Era Allah tajja kukulungamya. Baganda bange mwewale nesse kwewala okukola nga bwolaba. Tuggwawo mukola obubuze n'okulonda ebitali bituufu olw'ensonga nti oyagala kukola gwe mutima gwe kye gwagala. Obubuze awo we buva. walilhadithi tatimma insha Allah. Bigambo bino tujja kubijjuza insha Allah ne ayati endala, naye tugendereramu lwaki olonda obubuze ku bulungamu. Tewandikoze otyo muganda wange. Omwami yenna ndaba, omuvubuka, oli muwala oba oli mulenzi, omuntu omukulu, oli musajja oba oli mukazi, abakadde, muntu nakugamba nti seeka ekizibu kyennina muzadde wange ali mu myaka egiwera 7 naye ansobedde, tukole tutya? Ansobedde naye tukole tutya? nasalu llah alafu walafiya. Okujjako okukyusa mu nkola eyo, naye omuntu yenna agenda okunywerera kukola nga y'omutima gwe bwe gwagala, fahuwa dallun, nkukakasa nti mubuze. Tulekedde obulamu, tojja kwongera okulaba maatha yaqulu llah, kiki Allah kyatugamba inshaa rabbul kaaba. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.